eggaali zasobola kubeera mu Jamaica, eggaali nezibeerako mu East Coast ne West Coast, nti eggaali ozisanga mu dancehall ne mu hip hop. Bwensanga Papa Mesa Kisemakula nga alina eggaali mba mmanyi nti no kati music agudde eddalu. Bwensanga Luna Mbiru nga alina eggaali mba mmanyi nti music agudde eddalu. Bwensanga mukulu Taata Sebatta nga alina eggaali bwa Afrigo Band mba mmanyi music agudde eddalu. Naye otumya dancehall ne hip hop, dancehall ne hip hop ebintu birina elements ezimu. Nazi kuno otumya eggaali z'aba Chameleone n'eggaali Chameleone Bobi Wine, Bebe Cool yatalina ggaali. Nti Bebe Cool ye eggaali yali ku social media teyabeeranga nti alina eggaali by'abantu abatambula naye. Kirungi kyaliko nti yali class above kubo, nti yeetekamu ka class nti tamala gabeera n'abantu. Naye ate ku bano ababiri, omu yalina eggaali y'abantu nga bayimbi, omulala n'abeera n'eggaali y'abantu nga batwazi, nga batwala butwazi. Chameleone yalina abantu nga batwala butwazi eggaali ye, ate nga Bobi Wine alina eggaali y'abantu nga bayimbi. Bebe Cool ye teyalina ggaali, yalina bouncer. Okitegeera kyekinjawulo ekiriwo nti eggaali z'edda zo zaali zikola ebintu nga zikolera bakama baabo nga te bakama baabo basobola zikontrolinga. Kati te eggaali za kaakati wano otunywa eggaali ya Mudra, n'otunywa eggaali ya Alinsky, n'otunywa eggaali ya President Wanigina, n'otunywa eggaali ya Wanigina oyo wa federation wano Gomenta Federation, n'otunywa eggaali y'abayimbi Gaza, Fiki Gaza, eggaali ezo nti bananyini baazo I think bo bennyini nnyini ziyinza okuba nga zibasinga n'amaanyi. Reason being nti eggaali zaabwe zibeere si za love za majja. Bw'ogaana omu amajja ng'agenda mu nkambi endala, bw'ogaana omukola okitegeera nti naye ng'eggaali gye mmanyi nti eri so discipline according to me eggaali ya Mudra. Eggaali ya Mudra eyo giraba ebeera indiscipline ng'okutte ku Mudra, president wa federation. Kati oyo president oyo Wanigina, kati eggaali naye erina discipline. Eggaali endala gye nsubira nti erinamuko ku discipline entinitini. Bw'otunira eggaali y'ennaku zino ya Royal Island ya Chameleone esaawa zino emuko discipline akatinitini. Naye kati eggaali za kati olaba nti eggaali zikola damage ku muyimbi, omuyimbi teyefiirayo, omuyimbi ayingira mu kifo ng'eggaali tasobola gikontrolinga nebba abantu, omuyimbi ayingira mu kifo n'afuna akakadde kamu kitunda oba mukadde bubiri ng'akadde alina kukawa eggaali, kwegamba eggaali zaabwe teziri ku love, ziri about kakasa. Osanga omuyimbi alina ba bodyguard abalina AK-47, President Wanigina alina ba bodyguard abamukuuma nga balina pistol ne AK-47, Aliensky alina abamukuuma nga balina n'emmundu. Okitegeera buli muyimbi kati alina abantu abamukuuma. Kati kwegamba tulinganga ekintu kati kyafuuka kintu kirala nnyo. Aliensky omulaba oyo yantegawo emakindye naneetolwa waati naye n'emmundu mu mmotoka yali pistol nga ngiva giri gyesitalinga okwekuuma. Kati muli mutima gwange nga singa omuvubuka abakunkuba kibasigaza banenya kujjayo pisito eyo nkubeko omuntu nakwata pisito nga baba naye pisito ya mweyiyo. Bw'oba edikezo naye kizibu mu industry tasobola akeera makya kutereeza kizibu ekiri mu industry because naye twabogozawo ekizibu ekyo. You understand? Kati kyova nti kizibu nnyo gaa nti gyasobola okutereeza industry. Bwetebeza jam session waabwe 80% baba bayimbi abeeyimba beeyimbira. Otuka ku jam session walaba oli yayimba luyimba oli apukami ngolisi temuli mu faani. Bw'obanga omuyimbi eggaali ye kuba bafaani ebba bafaani, there's a problem ejijja mu maaso.